Hello. Kale wasio namwe mje baleko muri mutya kakati yemwe munange nawe munsangide mbadde ngenda nga sente za mwenzi leta kati tekyetagisa n'okudde wange nazifunye yego mukyala nakawungu yanze sebo mwenyini sente zogera zafunye zaki ezamwe ze mumbanja sente zibakubanja kitegeeza yego mutuufu omukyala nakawungu kitegeeza yego mukyala yatunze omwana nakawungu waabwe situndangako ku muntu sente zogera wazijeewo esente tonanagira sente wazijeewa kyekibuuzo natunze obuntu bwange natunze kakati tuyina omusango oyina omusango gwe waziza watunze omwana atanaba kwetuuka n'omufumbiza nga tanatuuka emyaka gya kufumbirwa essaawa zino sinatunda ku muntu nze ye mumpeeredde essaawa zino ze Detective Phillips kutwala ku kitebe kyaffe okole statement omala kola statement bw'obanga tulina musango gwaziza then ojja kwejereza ojja kudda waka naye nga olina omusango then osokole nembe n'emisango gyo wena kyogamba nina bannange sinatunda ku muntu nze gwayaba nkulidde wano wempangalidde ekyo si kyekikulu tetuze kuwoza itawo tugende ku kitebe kyaffe ojja biwoza nga tutuuse ku poliisi mumpulirize nakawungu twali tusaba tugende fena bannange ofisa mumpulirize itawo tugende mukirize byenga nze gwala situndwa abantu wazijewo ezo sente wajewa sente ekintu nkikunyonyodde onyonyodde mwaje sente itawo tugende tetulina budde bwo zabanaga mundindeko bannange sinatunda ku itawo tugende nze tekawunda kabwe situndwa abantu twaze na mukyala muno agenda okuyamba kukutwala twagala tukegwe kenyini bwetwale kati awo we mundekera kuba sinakola misango nze tugende simama twende